والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم رحمتك أرجو فلا تكلني إلى نفسي طرفة عين واصلح لي شأني كله واجعلني من عبادك الصالحين يا رب العالمين. فقد بانغي أبيبتيوا abatuliriza era bagenda maaso programu yaffe ya daawa katuusako ekiramuso ekisinga ebiramuso byonna. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa alaikum salam warahmatullahi wabarakatuh. Enkola yange nsooka okuweereza obubaka bwensookera ddala ye Sheikh Sonko owa Faiha tuwebale emirimu gy'okolera obusiraamu. Nendizaako era Sheikh Farisi naye webale obwa Imam. Nendizaako Sheikh Jafari Kaweesa ow'omukindi nti webale emirimu era webale kubeera mu kirasi awamu ne Sheikh Jalaliddini Tamusuza naawe webale kubeera mu kirasi. Nendizaako muganda wange Haji Katimbo tuwebale kubeera mu kirasi. Nenzizaako mwanyinaze Hajati Amina Emulago naye webale kuwuliriza ebigambo by'eddiini. Nensembyayo kyala wange Hajati Fatuma tindabira nnyo omwana wange Muniru. Tugenda musomo gwaffe saagala mwerabire ti ku nkomerero eriyo ebibuuzo ate era eriyo n'ebirabo. Era Sheikh Abdulsalam wano yaŋŋambye nti abantu batandise okumutuukirira era nga baagala okukola ki okuleeta ebirabo byabwe. Netubaga nti mugira mulindako tumalirize omusomo gwaffe tugenda bategeeza naye nga beetegese bangi nnyo ate ebirabo era bijja kuba by'amaanyi. Kale nno mbasaba buli tuba tugenda okusoma waliwo abavubuka waliwo omuvubuka abeeraawo ewandika bamweta Osman yaŋŋambye nti ye kaledi yakateera ddala okutu nakwata ekkalaamu n'olupapula abeere nga yeefunira ku birabo ebijja mu maaso ti era ye amanyi nti ajja biwangula. Katumusabire. Tuli ku al-khamsa al-awail fi l-Islam, abataano abasookera ddala okuyingira eddiini y'Obusiraamu. Mu kubasomako twasooka ne mukyala maama waffe Khadija twamumaze. Kakati tugenda okutandika ayaddako era mu kuyingira Obusiraamu ye Sayyidina Ali karamallahu wajhahu. Tujja kuddako emabega okutunuulira Ali olulyo olunyiriri famire gye yavaamu alyoka azaaliwe. Laqad dafa abuhu Abu Talib an da'wati nabiyyi. Kitaawe twamusomyeko era ntumumaliriza eggulo naye nga yakola kinene nnyo okulwanirira n'okutaasa omwana oyo ng'akyali muto, n'okumwagala n'okumulabirira n'okumukuza. We yakula n'atandika okubuulira Obusiraamu yatandika okumulwanirira nga tayagala muntu yenna amunyege wadde okumukwatako. Liannahu lwa nsonga ki ra'a sidqihi, yatunuulira neyekkaanya nnyo amazima ge, wa sidqi da'watihi, ate n'amazima g'eddiini gy'atandise okubuulira. Fa alqa nafsahu fi lmasa'ib, n'ateeka obulamu bwe mu bizibu ebya buli ngeri. Ishtadda Quraish ala Abi Talib, ku nkomerero baayitiriza okumuyigganya n'okumulangira li hamayat ibn akhihi, okulaba nti alwanirira mutabani wa muganda we. Ne bamugamba nti owange Abu Talib, oli muntu wa kitiibwa, oli muntu mukulu, ate era tukussaamu nnyo heshima. Gamba mutabani wo alekeraawo wayanha era amuziyize an dawatihi, okubeera nga avuma
avoola anyomoola bakatonda baffe Balaata ne Uzza. Hadduduhu okutuusa bamutiisatiisa era ne bamulabula. Bwe bamulabula khafa Abu Talib, yatuuka okutya Abu Talib olw'okulaba nti abasajja bano bakambuwadde baswakidde bayinza okumukola akabi. Bwe batakakola ye bajja kukola omwana we Muhammadi. Faqala Muhammad namuyita namugamba mwana wange ontuusizza ku buzibu, ntandise okweraliikirira obulamu bwange. Yamuddamu atya, yamugamba nti wallahi njagala okulayirira, ndayira erinnya lya Katonda wange, la wadau ashamsi fi yamini, newala baddira enjuba ne bagiteeka mu ddyo wange, walqamari fi yasaari, omwezi ne baguteeka mu kkono wange, nga kyebagenderera oba kyebaagala, ala atruku hatha al amr, okuleka ensonga eno ma taraktahu, sisobola gireka, hatta yuzuhirullah, kutuusa Katonda lwanagitwala mu maaso, au ahlik fi, obanza okuzikirira, newaddeyo okuzikirira, newaddeyo okunzita, newaddeyo okunkolako obulabe bwonna, buli kibaagala bakikole, naye sijja kuleka kubuulira ddiini ya Busiraamu. Era twagambye eggulo nti yasituka ng'agenda akaaba, naye ate ekisa ky'obunzadde ne kimukwata, n'amuyita n'amugamba nti mwana wange tokaaba, jangu komawo nkubulira ekisembayo. Yamugamba nti idhhab, genda mu maaso, ya ibn akhi, mutabani wa muganda wange, faqul ma ahbabt, yogera byonna buli byoyagala, yogera byonna buli ebikwata ku ddiini y'Obusiraamu. Fallahi la usallimuka li shay'in abada, ndayira sijja kuwaayo, sijja kwabulira, sijja kuvaamu, wabula genda mu maaso n'okubuulira al Islam, eddiini y'Obusiraamu. Wabula omukisa omubi omusajja oyo, muzeeyi waffe oyo, ate yafanga si Musiraamu, nankubadde nga yayagala nnyo Obusiraamu era n'abuwolereza, n'abwagala, n'abufaako, n'oyo atandise obubuulira naye n'amulwanirira. Naye ate omukisa omubi nga twagambye, alhidaya min Allah, okuluŋŋamya tikuli mu mikono gya muntu, wabula okuluŋŋamya kuli mu mikono gya Katonda w'ekitiibwa. Sayyidina Ali hadha sulb jaa Ali Abdul Muttalib, mu mugongo ogwo, mu famire eyo, mu basajja abo ab'ebitiibwa, mwe mwava Ali. Jadduhu ng'ava mu lulyo lwa Abdul Muttalib, jjajjaawe, ate jjajjaawe era ejjajja wa mukama waffe Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kulokuba Abdul Muttalib yazaala Abdullah, kitaawe wa mukama waffe Nabbi Muhammad, ate era yazaala Abdul Muttalib era yazaala Abu Talib, kitaawe wa Sayyidina Ali. Wasalla alaiha nabi wajaddi nabi, amma ummuhu, ku ludda lwa maama we, fahiya Fatima. Sayyidina Ali maama we baali bamuyita Fatima bintu Asad. Yayingira mangu nnyo Obusiraamu, wa sahibata rasulillah, n'abeera mukwano nnyo ogwa mukama waffe Nabbi Muhammad, ng'era buli kiseera babeeraawo nga banyumya, nga balabika tibaagalana nnyo. Wa hajarat ila al-Madina, okusenga kwe kwatuuka ogende Madina, maama wa Ali naye yasenguka n'agenda Madina. Wa matat, yafiira Madina. Wa salla alaiha nabi, ayakulembera essala ya maiti mukama waffe Nabbi Muhammad yagikulembera. Okumanya nga yamwagala, nazala fi qabriha, ne mukabbuli yakka yefungiza ekanzu mukama waffe, ne bamulaba ng'akka mukabbuli ya maama wa Sayyidina Ali. Watawalla dafniha, bwe yavaayo ate n'akwata n'ekitiiyo okumuyiwako ettaka. Sekyo kyokka, wa albasaha qamisahu, yaddira ekkanzu ye yennyini n'agimwambaza nga bagenda okumuziika, era mu bamuziika. Waqaala, bamutunuulira nga yenna ajjudde ennaku amaze okuziika. Bwe bamutuukira n'agamba nti ngenda obbabuulira ebigambo bino bye yayogera omukyalo ono, innaha kanat min ahsan khalqillah, omusajja omukyalo ono yabadde asinga okunjagala
era yampisa bulungi nnyo nandabirira nanjagalira ddala n'omwoyo gumu era yadda oluvannyuma lwa Abi Talib ono yaddako mu kunwanirira mu kunjagala mu kunkuza y'ensonga lwaki numiddwa nnyo okufa kwe min hadhihi al-usra mu famire eyo al-azima ey'ekitiibwa ya Ali mwafa warathat al-makarim yasikira maali wabula yasikira al-makarim al-akhlaq al-fadila yasikira empisa ez'ettendo ez'ekitiibwa wajamaat alayhi ashajaa yakuŋŋaanya obuvumu obwa taata we n'obwa jjajjaawe walmuru'a n'ensa walaql n'amagezi wazaka n'obutegeevu watahaara n'obutukuvu walazm n'okumalirira wasakha n'okugaba kana ali oyo gwe twogerako kana asghar ye yali asembayo mu baana ba Abu Talib obuto yazaalibwa nga mukama waffe tannatumwa kubeera mubaka biashira sinin emabega emyaka 10 anemati allati an'amaha Allahu katonda ekyengera kyasinga okumuwa mu byonna mu bulamu bwe annahu tarabba fi baiti rasulillah yakulira amakulu nti kudra okugera kwa katonda kwamukwata ne kumukasuka mu nyumba ya mukama waffe nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam abeerenga mwakulira era mwatyo mweyakulira we yagendera tujja kutegeerawo yagenda atya yava atya ewa kitaawe Abu Talibi alyoka ayingire maka ga mukama waffe nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wakana Abu Talib kathiru layal kulwokubanga Abu Talib yalina abaana bangi nnyo awaka mulimu ababe mulimu abatali babe naye nga abaana bangi nnyo awe tujja okoma tulabe kiki ekyaddirira era butya kudra ya katonda okwagala kwa katonda n'enteekateeka ye butya we yagenda kudra n'emukasuka mu maka agasinga obukulu mu duniya eno amaka ga mukama waffe nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam era aga nti kyekyengera kyenasinga okufuna mu bulamu bwange okubeera nga nakulira ku lusegere nakulira mukama maaso ga mukama waffe nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mbawaddeyo akaseera agala okubuuza abuuze akyali ku 17 katonyeze mwenda pal FM ekulera omuntu wa bulijjo tuli mu kubulya okwokumakyani mukadde waffe Sheikh Muhammad Kiza Akasule iye mukwano eyakuyezimu Sheikh nteekateeka bw'abazze tutuulaaraga nti akatidde kyeka zijja kuba bweziti na bweziti na bweziti n'olwekyo ayayombi Sheikh aba tumaze okutegeera nti era ngera kusubiza dakiika bweziti kakati n'akadde kakana akakulekeddeyo ak'okukuba essimu so mukwano bukalu bwe tubanga kyabadde kiri kyafulumye bubi nsujudeye otolala toyita ku mpewo osooka kubuuza okubanga simu eteri ku mpewo halo wangi ssebo waalaikum salamu warahmatullahi wabarakatuh Haji Kigundu mukama wange nsaba yongereko ku ddoboozi katono Haji Kigundu enansana sebo ntuusa okwebaza kwange eri musanji wange olw'okusomesa omusomo omulungi ogwo. Halo sebo tukuwulira ntuusa kwebaza musanji wange omusomo barakallah wafiikum barakallah atuusiza okwebaza kwe era n'asiima nnyo olw'okusomesa omusomo omulungi bwe gutyo musanji wange Haji Kigundu enansana weebale nnyo era kulikayo ekyayina era ombuliranga olunaku lw'oligenda naye mbadde njagala ogende mu bwangu oyagala agende mu bwangu olinako omutumayo okay inshallah halo waalaikum salam kale ssebo kakati Ibrahim Matovu oli Bulenga nadde mbuuza omwami gwadde ogeddeko yafanga tasiramuke yazalayo ku baana bo basiramuka oba
Yafanga tasira aluwa mwami aluwa gwa badogamba. Yali omu kubafuza bannabbi. Taata we omuto. Taata we omuto. Oyagala kumanya yazaalayo ku baana. Yazaalayo ku baana nabo baasiramuka oba baagaana okusiramuka ye bameka. Kibuuzo Sheekh kiwulidde? Abadde agamba anti taata wa nabbi omuto Abu Talib eyamukuza n'okumwagala bw'atyo n'enkolagana eyo yaliwo abuuza naye yazaalayo ku mwana Abu Talib. Yes, Abu Talib. Twabasomye eggulu. Era abuuza nti baasiramuka. Twabasomye eggulu era ntugamba nti omwana omu yekka ataasiramuka mu baana be. Omu yekka. Abalala bonna baasiramuka. Katufuneyo omulala. Halo. Oli kumpewo ssebo banyewo. Wa alaikum salaam wa rahmatullah. Kale. Okay. Ekyo tugenda kukirabako abadde agamba ekya CD. CD osobola ojja kujja ondabe insha Allah naye lindako si kati kubanga twakafunayo misomo gikyali mitono. Linda mu biseera we tunaagabira ebirabo tujja kubanga tubafulumizayo CD insha Allah munzijukiza. Namba tuongere osobola n'okuyita ku 07 09 Halo. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Wa alaikum assalam wa rahmatullah. Sebo yo atawa gundi bwatugambe yasiramuka omupaka yamwe n'agaana okusiramuka. Ekiri kitya maama we eyasanga omubaka tannaba nakuzaabi ekiri kitya ye maama wa mutagayita maama wa omubaka gwoyogerako. Sebo. Okay. Abagale nyo bali ddala ayogerako nsooka okukulisaayo ku mukolo gwe twaliko era webale mwogezi mulungi nnyo. Mwogezi mulungi nnyo. Alhamdulillah webale kusiima. Tagayika olulala ompitanga nange ne nnyambalako ku kanzu ne tugenda tulya ku mpombo. Kisimanyi lwaki kakati abuuza nti yaate maama we kiba nti ono ye yafa ono amaze okufuna obubaka naye n'agaana okubukkiriza naye ate oli maama we Amina binti Wahabi ate ye yafa mutabani we tannaba kuweebwa bubaka oyo ye ali atya. Abantu abo kitaawe wa mukama waffe Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam maama we abantu abo bonna Mungu yalisalawo era situyinza boogerako kibi wadde basuubiza omuliro wabula ye Katonda yagenda okusalawo mu buyinza bwe ne mu kugera kwe n'ekitiibwa kye balina nti kulwokubanga obutunuulira kitaawe ne maama we bajja kuno ku nsi ng'ensonga ebaleese eri emu yokka. Kitaawe teyawasaayo mukyala mulala, teyazaalayo mwana mulala. Maama we Amina teyafumbirwako musajja mulala, teyazaalayo mwana mulala. Okujja ku Katonda aliyanga yabatuma okujja ku nsi kuno bamukolera omulimu gwa kuzaala mutume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Teyazaala talina muganda we yenna, talina muganda we kitaffe mutaata wadde mu maama. Kale nno ebibakwatako mbujjuvu biri wa Katonda. Tuyinza nti tubagende empola. Halo. Toliyo. Okay. Kale labika nti nno eganye eyo tugitadde kati katulabe wano omulala 075 andooza kekadde kanda abo bono gyali. Halo. Wa alaikum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Yasin Abdukarim ndi wano olenze. Yasin. Ndika y'ekigambo ky'atandise ng'ayogera nti karama Allahu wajahu kitegeeza ki era lwaki bakiteeka nnyo ku muntu oyo. Okay. Seeka zoze. Sayyidina Ali radiyallahu anhu bateekako ekigambo karama Allahu wajha
lwansonga tebateekako radiyallahu anhu nga bano banne bakhalifa abalala bakiteekako lwansonga ziri bbiri. Sayyidina Ali nga tugaye nti yakulira maka ga mukama waffe ng'alina emyaka yayingirayo ng'alina emyaka 8 era yayingira obusiraamu nga muto myaka 8 oba 10 tiyavuunamira sanamu lyonna. Ekyokubiri yali yeekuuma nnyo wadde mu ntalo nga tayagala kulaba kukiizibwa bwereere bwa muntu. Ensonga lwaki tugamba nti karamallahu wajha ekyenyi kye Katonda akiwa ekitiibwa. Tukweyanziza nnyo Sheekhe n'abawuliriza abaffe mwenna tubebaza olw'okubeeranga naffe n'okutuwulirizanga n'okutuwabulanga ekiseera kyonna newankubadde olumu enkola yetera okuba nti ewabyemu naye alhamdulillah tubebaza olw'okuwabula kwammwe okuwulira okwo okumakya bwekubadde nate Sheekhe tunaddamu okuwuliziganya olunaku olw'enkya insha Allah. Ndaba omukyala nkiyite ki bwe yatandise si bwali naye naaba atandise okutyamu. Yes buli seeka bwaba wenna wetyebeka n'oboobera n'omwenyereketa saka nawe bw'oyogedde kale kikinabo obala kaki Seeka bw'anaaba afulumye nze nja kigamba kalolo kimanyi gwe nja kyogera nga Seeka afulumye okubuuzako wayengalo alladhi hadana lihadha wama kunna linahtadiya lawla an hadana Allah wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ala alihi wa ashabihi wa ba'd. Mukadde waffe Sheikh Muhammad Kizza Kasule tuli ba mukisa nti n'olunaku olwaleero era tuli naye mu okubuulirira okwokumakya. Mbasaba tukunkumule amatu tuwulirize ebigambo ebiwoomu munnabyafaayo anti atudde emabega w'omuzindaalo. Fadhal Sheikh. Bismillahir Rahmanir Rahim. Allahumma aslih li dini alladhi huwa ismatu amri واصلح لي دنياي التي فيها معاشي واصلح لي آخرتي التي فيها معادي واجعل الحياة زيادة لي من كل خير واجعل الموت راحة لي من كل شر وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. بغاند بانغا بالسلام n'abatali basiraamu mwenna abatuwuliriza ku puroguramu ya pende ya daawa batusaako ekiramuso ekisinga ebiramuso byonna. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikum salaam warahmatullahi wabarakatuh. Enkola yange ntikuuma nnyo omwana oyo Muniru. Tugenda maaso tukyali ku nsonga zaffe al-khamsa al-awail fi l-Islam, abasookera ddala okuyingira eddiini eno ey'Obusiraamu abataano. Naye nga Khadija twamumala kati tuli ku Sayyidina Ali. Waliwo ayambuziza eggulo naye nga nti ayagala nnyo okumanya ku baana ba Abu Talibi, kitaawe wa Sayyidina Ali. Abaana be bano, asooka ye Jaafari, nikuddako Ali, nikuddako Aqil, nikuddako Talibi, nikuddako Hani n'erinnya lye ettuufu ye Fakhita na Hamala. Kulluhum aslamu illa Abu Talib, bonna bayingira Obusiraamu okugjako Talib yeka. Naye nga twagambye eggulo ti Sayyidina Ali yali asembayo mu baana be bonna obuto. Alima Allahu ta'ala nabiyihi as-salatu, mukama waffe Katonda w'ekitiibwa yayigiriza mukama waffe okusaala. Fasalla, n'atandika okusaala. Wasallat maahu Khadija, naye tandika okusaala naye ye mukyala we Khadija. Wakana yuqimu, omuntu yalibuuziza nti baali kulogbalwa yakimbuzaako ebiseera bisinga 2 nti wogamba nti mukama waffe yasaala
ng'ate okusaala kwali tukunnava kuteekebwa kukakasibwa wadde okulaalikibwa. Ekyo twakinyonyola ne tugamba nti Katonda yamuyigiriza mu ngeri y'enjawulo okubeera nga asaala. Mu kiseera ekyo yali ng'asaala, ng'era mu kiseera ekyo ng'asaala yali ne Khadija nga tugambye, naye nga Sayyidina Ali akyali muto ali mu maka ge. Eggulo twakikoonyeko katono nnyo nti okugera kwa Katonda kwe kudratillah, okugera kwa Katonda kwakasuka Sayyidina Ali mu maka gw'ekitiibwa Mukama waffe Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Era yagamba nti mbyengera byonna bye nafuna mu bulamu bwange twali kyengera kyenkanankana nga Katonda okuleeta obusobozi, Katonda okunkasuka nembeera nga nkulira mu maka agasinga amaka gonna ekitiibwa. Mu kiseera ekyo yali mwana muto nga tannaba yablugul hulm, nga tannaba kukakasibwako kuwandiikibwako kirungi na kibi. Yali aweze emyaka 8, abalala bagamba nti yali aweze 10. dhalika anqaraba asabahum azma shadida. Abakuraishi bafuna ekizibu ky'amaanyi nnyo mu kiseera ekyo. Enjala yali y'amaanyi nnyo ng'egudde, ng'abantu bonna bakaaba bukaabi. Abu Talib oyo gwe twagamba kitaawe wa Mukama waffe Sayyidina Ali yali alina abaana bangi nnyo awaka. Abamu babe, abamu ba mikwano gye, abamu bamulekwa, bafiirwako bakadde baabwe, nga bonna bali awo bayitirivu. Mukama waffe Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam n'agenda eri kitaawe omuto ayitibwa Abbas, n'amugamba ebigambo bino nti inna akhaaka Abu Talib, amazima muganda wo Abu Talib kathirul ayal, ayina abaana bangi. Waqad asaba an-nasi ma tara, ensi yonna eguddeko naawe kyolaba era kyotegeera. Min hadhihi al-azma, ekizibu kino ekiguddewo, enjala eyitiridde. Linadhhab ilayhi, tugende gyali, nukhaffifu anhu, tubeere nga tumutaasa oba tukendeeza ku bizibu by'alina. Akhudh min banihi, nze nfuneyo omwana omu ku baana be, naawe ofuneyo omwana omu ku baana be. Gagamba Abbas. Naam Sheikh. Yagenda ne kitaawe omuto ayitibwa Abbas, n'agenda wa Abu Talib, ayina abaana bangi nga tugambye, n'amugamba nti owe jangu tugendeko ewa muganda wo Abu Talib, yukhaffif anhu, abeere nga tumukendeereza ku bizibu. Bw'otwala omwana omu nange ntwala omwana omu ku baayina. Okutuusa we bakkiriziganya, Abbas n'agenda ne Mukama waffe eri Abu Talib. Okutuusa Abbas we yatuuka awo, n'amugamba nti nze nonzoono, n'atwala Jaafar. Mukama waffe n'agamba nti nze tutoono, yatwala Ali. Falam yazil maahu hatta baada, era yali naye ng'ali ne Ali oyo ng'akyali muto, hatta baatahu Allahu, okutuusa Katonda lwe yamutumira obubaka okufuuka nabbi. Naye nga Muhammadi sallallahu alaihi wasallam ne Khadija yusalliyane ne batandika okusaala ng'etwagambye. Yawman, olunaku lwali lumu, fadakhala alayhuma Ali, n'ayingira Ali mufajaa, yabagwako bugwi kiifuyiifu nga tebategedde. Faraahuma, yagenda okubalaba, yarkaani nga bakutama, wayasijudaani nga bavuunama, yatluuna ma tayassara ma awha Allahu, nga basoma obubaka oba Qur'ani Katonda gy'amaze okuweereza gye bali. Yawma idhin, olunaku olwo, min al-Qur'an yawulira, fawaqafa, yayimirira, fataajaba, yeewuunya, dashan, yenna n'asamaalirira, hatta okutuusa bwe yasiriikirira ng'alabye abantu abakutama, abavuunama, bye bakola tabitegeera,
bibasoma tabimanyi tabiwulirangako n'abalina ne bamaliriza falamma ntaha min salatihim webamala okusaala essala zaabwe saala n'abuuza liman tasjud muvuunamirani ajabahu muhammad mukama waffe yamuddamu mangu nnyo innama amazima nasjudu lillah tuvunamira katonda w'ekitiibwa katonda allah alladhi ba'athani oyo yantuma nabiyan nga ndi nabbi wa amarani nandagira ana aduhu nnasa mbeere nga nkoboola abantu ilaihi gyali wadaa muhammad ibna ammihi ila ibadatillah mu kiseera ekyo yamala okumunyonyola n'okumutegeeza n'okumukakasa nga wali nabbi era katonda amutumye butereevu n'eddiini ey'obusiraamu yamusaba namuga nti ali mbadde njagala weesinze katonda omu wahdahu ali wannamanikina la sharika lahu toli kimufaanana toli kimwegattako udiini llahi yeddiini ya katonda yokka mu duniya eno bu'itha bihi nabiyihi etumiddwa nabbi we w'ekitiibwa wa nankuru al asnam njagala owakanye mu birowoozo byo ne mu kutegeerwako oviire ddala ku kintu ekitibwa okwesinza amasalamu min amthali llaati nga laata ne uzza watala ma tayassara al quran mukama waffe n'amusomera mu kitabo kya quran awulirize fa akhadha ali yataajjabu ali yatandika okwewuunya saharatu jamali ayat obuwoomerevu bwatawulirangako okuwulira ekitabo kya quran wa ajaziha ate n'okulema okubeera nga waliwo omuntu asobola mu duniya oba afaanana atya oba muyizi oba yenkanawa mu buyivu okubeera nga asoma ekitabo kya quran ekitali ekyo katonda kyaleese entazara yagumiikiriza hatta ashawara abi yamugamba nti by'oŋŋambye okuyingira obusiraamu njagala ogumiikirize okutuusa wenamala okufuna ekirowoozo eri kitange famakadha hazihi llaila naye ekiro ekyo kyonna salina ali tyebaka mututariban ng'awulira otulo tuganya okujja byalowooza nga biyitirivu obungi alowooza qur'ani gyawulidde alowooza eddiini empya gyawulidde alowooza ebigambo ebimubuuliddwa kiki ekyokukola kikyayinza okusalawo hatta lamma asbaha obwakeera enkya alana annahu aslama yalangirira eri mukama waffe nabbi muhammadi sallallahu alaihi wasallam yadduka bunambiro n'agenda gyali n'amugamba nti nyingidde obusiraamu watabaahu laisa li hajatan ila abi mpulira nga siina bwetaavu eri taata lakad khalakani llahu katonda yantonda min ghairi mushawarati aba talib katonda yali antonda tiyamala kuwebuuza kwa abu talib fama hajati ana ila mushawarati nze bwetaavu ki bwenyina okubanga mwebuuzaako okuyingira obusiraamu byombuulidde byonna ebirungi byonna mbikakasiza kusooka nkakasiza nti oli nabbi we nkakasiza nti oli mubaka we nkakasiza nti oli mutume otumiddwa okuva gyali nkiriza ekitabo ekyo nti kiva wuwe era bigambo bye era n'olwekyo maze okusalawo mu mutima gwange mu birowoozo byange nti maze okukakasiza ddala ana muslim min al yaum ndi musiraamu okuva olunaku lwaleero nga wena bagamba bawayo obudakiika kambaweeyo obudakiika nga bwe tujja okukoma olwaleero ku sainaali ebula eddakiika 10 okuwera essaawa 4 mu yamusomesa Kurani kusomesa Kurani kale Sheikh akudde yali mu ssomero erisinga amasomero gonna yali mu kutendekebwa okusinga abamanyi okutendeka bonna ye mukama waffe nabbi muhammadi sallallahu alaihi wasallam tejja kumanya biki byasoma biki byayiga n'okusoma kwe kwatuukawa naye nga mukama waffe nabbi muhammadi sallallahu alaihi wasallam ye yamusoma okay kazagobe mwongerako hadisi naye simanyi obutuufu bwayo naye ng'egamba
nti mukama waffe nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yagamba nti ana madinatul ilm wa ali babuha. Nze ekibuga ky'okumanya ali oyo ye mulyango gwakyo. Naye nga si kikakasa bulungi oba hadisi eyo ntuufu oba si ntuufu oba sahihi oba si sahihi. Taana abasooka okusiramuka naye nga waboogera abasooka okusiramuka tujja genda nga tugendera ku wooda yaabwe nga tugenda tubasomesa. Twagambye nti Khadija yasookera ddala ne Mbakyala yasooka ne kuddako Sayyidina Ali kati gwe tuliko anaddako twagambye nti bali bataano. Tujja genda nga buli omu tumutuukako twogera ebimufaako. So kati balindirire kyalina okukola kusigala mu kiraasi. Sigala mu kiraasi Aseka agenda kubanga yongera okutulambululira insha Allah. Ndoza Sheikh tusibule. Mbasibula nga mbagaliza ejjume ennungi ate nga mbagaliza byetusoma bino nga we nabagamba nti mubeere mu kiraasi ekiseera kijja kutuuka nga wayiseewo ebbanga lyetugereze wabeerewo ebibuuzo ate oluvannyuma lw'ebibuuzo anaaba abiise ebirabo bibiri byatandise okujja era tujja bbiwa abaaba n'abawangudde. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa alaikum salam warahmatullahi wabarakatuh. رضا رب العباد إن الصلاة هي الضياء. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد صلوات الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم اصلح ديني الذي هو عصمة أمري واصلح لي دنياي التي فيها معاشي واصلح لي آخرتي التي فيها معادي واجعل الحياة زيادة لي في كل خير واجعل الموت راحة لي من كل شر يا أرحم الراحمين. bagadde bange ab'ebitiibwa abatuuliriza era bagenda mu maaso ne pulogulaamu yaffe eya daawa ey'okumakya batuusako ekiramuso kya Mungu nti assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuli ku Sayyidina Ali omu ku bataano abasookera ddala okuyingira obusiraamu. Wasafahu lkaani sahaba ayitibwa Kaani yali atunyumiza ku bikwata ku Sayyidina Ali mu nkula ye ey'obutonde. Yaga nti kana rajulun bakham, yali musajja kanyama nga wa kiwago. Azimu lahya kad malaat ma baina mankabaihi, nga alina ekirevu kinene nnyo nga kijjudde amatama ge gombiriri. Baida nga kyeru ka annahu qutn, goyinza n'okulowooza nti pamba gwe basibye oba gwe batadde ku matama gwe. Asla nga wakiwalaata. Kathiru sha'r sabr, nga alina ebyoya bingi nnyo mu kifuba. Walkatufain, n'emikono gye gyonna nga gijjudde byoya. Lahu khatim, yalina empeta ng'ewandiikiddwako ekigambo Allahu almaliku. Era Sayyidina Ali dahuuka sinni, nga buli kiseera abeera ne smile teva ku mumwa. Era Sayyidina Ali kana yamshi idha ra'aytahu hasibtahu rasulullah, we yalinga atambula ng'entambula ye yennyini efaanagana n'eya mukama waffe nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kyensembyayo bingi naye tujja kumenyayo kimu kino ekisembayo. Omusajja oyo yagaa nti idha amsaka bidhiraa rajulin, nga yakutta ati ku mukono n'akunyweza, lam yastati an tatanafas, tosobola kusamuka nga kutta ati n'akunyweza olw'amaanyi ge yalina. Naye awo tujja okumukomya bingi ebimukwatako n'olw'ebiseera awo tujja okukoma obutonde bwe. Intakala al-ghulamu saghir min baiti abihi sayyid Quraish, twakoma nga ajjulukuse omuvubuka oyo omuto Ali min baiti abihi, avudde mu maka ga mukadde we Abu Talib sayyid Quraish, mukama wa Quraish, ila baiti Muhammad, ajjuludde obutuuze bwe agenze mu nyumba ya mukama waffe
nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sayyidil awwalin wal akhirin mukama w'abasooka n'abalijja oluvannyuma wa hunaka fataha aynahu mu kiseera ekyo yatunula n'amaaso ge n'atandika okwetegereza ala ni'matin kubra n'akiraba nti ddala afunye ekyengera ekisinga ebyengera byonna hayatun jadid afunye obulamu obujja ra'a yagenda okutunuulira byeyatunuulira n'okwetegereza mukama waffe nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam agamba nti nga tatereera kaannahu yabhath ng'alinganga alina kyanoonya ala shay alina kyanoonya kaana bahithan nga ddala anoonyereza ddala anil haqiqa ekituufu kyekiruwa amazima galiriddawa kana abidan ala millat Ibrahim yali yeesinza ng'agoberera eneesinza oba ibaada eza jjajjaawe Ibrahim baidan ashadda al-bu'd ng'ali wala nnyo yeesambye ekiyitibwa amasanamu tagatunuulira era agabalira ddala ng'agataliiwo almarsuusa agagali gatimbiddwa hawla al-kaaba nga gonna gajjudde kaaba dhahaba ila ghaar nga ye buli kiseera agenda mu mpuku etibwa ghaar Hira yata'abbad yeesinzizeeyo wayaqalibu wajhahu ng'akyusa buli kiseera ekyenyi kye ila sama ng'atunuulira eggulu mutafakkiran ng'alowoolereza bilkhaliq almubaddi ng'atunuulira omutonzi omusufu mu kutonda walisaani haalihi yaquul naye nga mu birowoozo bye byonna ne mutima gwe ng'alowooza ng'era omutima gwe gumugamba la budda li hadha alkawn buteekwa ensi eno na buli kimu kyonna ekirimu min mudabbir eteekwa okubeerako nannyini mutonzi waayo era nannyini agifuga agitambuza wala budda li haulai albashar era abantu bano bonna n'ebitonde byonna byolaba biteekwa okubeera nga biriko khaliquha ayabitonda fata'allaqat nafsu alfata biibni ammihi obulamu bwa Sayyidina Ali omubulamu bw'omuvubuka oyo Ali ne butandika okubeera nga ddala buva ku lusegere lwa mukama waffe nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam alladhi yajma'uhuma ng'ate ku lw'okubanga kyali kibagatta jjajjaabwe ali omu nga bava mu nnyumba emu hadduhu yaish naye yawulira nga omukisa gwafunye okuwangaalira mu nnyumba al amin ejjudde emirembe kaifa la yuhibbuhu ayinza atya butamwagala wakad habbahu alqarib walbaid ng'abali ewala n'abali okumpi batandise okumwagala baagala mukama waffe nabbi Muhammadi wa kaifa la yahtarimu ng'ayinza atya butamuwa kitiibwa wakad radat saadatu Quraish ng'abakungu b'abakuraishi bonna batandise okumuwa erinnya lye bamubbulamu ti aminan mwesigwa waqiman era yasalawo buli kimu kyonna kye baba baawukanyeemu fakana Muhammad ne Bras mukama waffe yali ekitangaala huda n'obulungamu wa khairu ate nga Ali yajjula okufuna obulungi bwonna ku musajja oyo ku mukama waffe nabbi Muhammadi sallallahu alaihi wasallam fi bawakir ayamihi ng'obulamu bukyali buto obusiraamu bukyali buwere bukyali buto watazaaza yatandika okuvubuka hadha sabiyi omuvubuka oyo fi baiti nubuwa ng'ali mu nnyumba y'obwannabbi kaannahu yashrabu alkhalq alazim yalinganga awuuta yalinganga anywa empisi ez'obuntulamu ng'azinywa oba ng'aziwuuta okuva ku mukama waffe nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa tahta jawani asayida ng'ate alinganga ali wansi w'ewaatiro bya mukyala Khadija ajjudde ensa ajjudde obuntulamu ajjudde ekisa bada yakbar yatandika okula ala huda ng'akulira mu bulungamu saleh wa sayira tun hasana awamu n'empisa ez'ekika ekya waggulu tahiran ezijjudde obutukuvu lam yada nusfaha nga sizeetabiseemu shay'un min ab nga sizeetabiseemu mpisa nvundu mpisa ez'okulaba nti bavunama
obaba wekitiibwa amasanamu. lam yabud li ayi sanam, teyeesinza wadde okutunuulira wadde okulifaako wadde okulifukamirira wadde okulisaba amasanamu wahuwa saghir, ng'akyali muto. ekyokubiri, yalaba mukama waffe nabbi muhammadi lam yakra shay'an, yamutunuulira nga talina kyeyatamwa mu nsi, kama kariha hadhihi al asnam, nga we yakyawa amasanamu ago. faqalladahu, n'abeeranga amufaanana. asha hadha alfata, omuvubuka oyo yawangaala ali baidan lahu al atfal, yawangaala nga talina bizibu byonna, talina mpisa ez'abavubuka ez'abaana we bakulira, aghaani, ennyimba ez'obuwemu, wa hadisuhum, n'ebiboozibozi, wa mazamir albadiya, nga tawulirira ddala nakundere wadde ennyimba, wa raks, n'amazina. ebyo byonna ebifaanagana bityo tiyabigemberamu era tiyabisemberera. fakana al aqdar, nga gy'obeera nti qadirillahi, okugera kwa katonda, ikhtarahu, kwamulonda ne kumusunsula, liyansha, abeere nga akulira, nashatu rijal, abeere nga akuzibwa mu mpisa ez'ekisajja ekikulu, al uqala, abajjudde amagezi, wal azkiya, ate era abategeevu. wakad tarabba, waatiyo yakulira, fi hudu, mu busirise, mu buwembeefu, fi hadha al husn tahir, ng'akulidde mu kigo ekitukuvu ekijjudde obulungi bwonna, la fiha ayya aib, nga tikirimu kamugo konna. yuridu llahu, katonda kyali agala ennyo li hadha alfata, eri omuvubuka oyo, awwal ma yadkhul fi udhunayhi, nga katonda kyayagala ekibeera kisookera ddala okuyingira mu matuuge, alquran alkarim, ekitabo kya quran ekitukufu. nabagamba bawaayo obudakiika, era mbawaddeyo eddakiika zino, agala okubuuza ekibuuzo asobola ekibuuza. رضا رب العباد إن الصلاة هي الضياء. تفضل شيخ. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد صلوات الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا واخطأنا. اللهم اصلح ديني الذي هو عصمة أمري، واصلح لي دنياي التي فيها معاشي، واصلح لي آخرتي التي فيها معادي، واجعل الحياة زيادة لي في كل خير، واجعل الموت راحة من كل شر، راحة لي من كل شر يا أرحم الراحمين. فقد بانغي أبيتيوا abatuwuliriza era bagenda mu maaso ne puroguramu yaffe neyaddawa yakwekumakya matuusaako ekiramuso kya Mungu. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tugenda mu maaso tuli ku Sayyidina Ali, nga bwe twagamba nti tuli ku bataano abasookera ddala okuyingira obusiraamu, naye kati nga tuli ku Sayyidina Ali. Sayyidina Ali tara'ala asabiyi fi baiti nubuwa, yatandika okuvubuka n'atandika okula ng'ali mu nnyumba ya mukama waffe nabbi Muhammadi, fi dilal sahibul khalq alazim, ng'ali mu kisiikirize ky'oyo alina empisa eza waggulu ayitibwa nabbi Muhammadi. wa tahta jawanih asayida alafifa Khadija bun Khuwailid, ng'atali wansi w'ebiwawatiro by'omukyala omulongoofu omuti wa Katonda, ayina ensa, ayina ekisa, ayitibwa Khadija mutabani wa binti Khuwailid. Awo yali awezezza emyaka 10. nga awezezza emyaka 10 waliwo amawulire tazzat Makka agakankanya agayuguumya Makka yenna. annaba alazim, amawulire ago ag'ekitiibwa, alladhi rawa kubaraiha wa zalzala fawaiduhum, amawulire ago gatintimya emitima gy'abakungu gy'abakulu b'e Makka, era bonna ne bakankana emitima gyabwe. Naam, ddala kituufu. Gali mawulire ki? Kadi habata alwahyi,
mu kiseera obubaka we bwakka ku mukama waffe nabbi muhammadi ala qalbi muhammadi ku mutima gwa mukama waffe nabbi muhammadi sallallahu alaihi wasallam fasbaha rasulan nafuuka era natongozebwa nayitibwa erinnya era nawandiikibwa mu babaka ba Katonda linnansi kafa si kitundu butundu si kika wabula linnansi eri abantu kafa bonna bonna wanazalat al-ayat al-ula aya za Katonda ezasookera ddala min kitabillah mu kitabo kya Katonda al-azim ekyekitiibwa dasturun lilbashariya nga constitution ejja okubeera ng'erungamya abantu mu ntambula zaabwe ne mu nkola zaabwe n'okwesinza kwabwe wa hunaka tahta saqf baiti nubuwa wansi wa kasolya ka mukama waffe nabbi muhammadi sallallahu alaihi wasallam allati yaishu fi hali omwo alimu awangalira ali yasma ayati llahi tutla ali awulira aya za Katonda kitabo kya Qur'an kisomwa qariya nga zikyali mbisi zikyayokya waqama rasul bidawa atandise mukama waffe okusituka okubulira ekigambo ky'obusiraamu mubtadi'an yatandikira ddala bi ahli baitihi abantu b'omu nyumba ye waman yafiku fihi n'abo beyesiga nango badesiba mu nyumba ye min ashabihi mu mikwano gye fasara ahli baitihi badduka misinde bayanguwa abantu b'omu nyumba ye ila al-islam eri obusiraamu ila al-iman eri obukkiriza fakana awal man aslama min al-ghulman ngaye twagamba era tukyagamba ayaseekera ddala okuyingira mu bavubuka mu baana abato yesaina ali wa ibn ashira sinin ngaweze emyaka 10 lam yablughu al-hulm tanaba kwerotolera tanaba kufuuka musajja mukulu lam yajri alayhi al-qalam ikalam tanaba kuwandiikibwa ku ye lam naqtarib dhanban tanaba kusemberera kiyitibwa dhambi lyonna lam yasjudu lis-sanam tavunamirangako wadde okwekitiibwa ekintu ekiyitibwa esanamu fataha allahu qalbahu Katonda yaggula omutima gwe attaqi n'aguyingizaamu okutya Katonda awal ma dakhala ayatillah aya za Katonda ne zitandika okuyingira okusensera mu mutima gwe ne mubiri gwe ne musaayi gwe kaannahu ibn al-islam era n'atumwa mutabani w'obusiraamu wa tilmizu lwahyi student w'obubaka obutandise okukka ku mukama waffe nabbi muhammadi sallallahu alaihi wasallam tebakoma ku ekyo hawaadi nabbiyi ali ku lusegere ku mukama waffe ow'ekitiibwa wa yuajjij rasulillahi fi qalbi aliyi n'atandika okusonseka mukama waffe ebigambo ebiyitirivu obulungi ebikwatagana ne hadisi ze hatta yazdada abeere nga yeeyongera qalba hatha sabiyi omutima gw'omuvubuka oyo takwa gweyongere yaqinan wa rusukha gweyongere okunywera n'obugumu ku kigambo ky'obusiraamu lamma ftaradat essala we yalaalikibwa ku ye mukama waffe fi al-ayami al-ula mu nnaku ezo ezisooka min al-ba'tha nga yakatumwa kana ali yusalli maahu ali yasaalanga naye wakana al-muslimina al-judud bo abasiraamu abajja abapya yusalluna sirran nga basaala mu kyama fi shaabi makka eyo ku nsozi mu nsozi z'e makka yarwi sahaba omuun ayitibwa afif al-kindi anyumya n'agamba tijiitu fil jahiliya najja nga sinaba kusiramuka nenzija e makka fa ana uridu azuru ahli nga njagala kulambula ku bantu bange wa abiu al-atra ng'ate era nali mutunzi nga ntunda obuwoowo perfume wa ataitu al-abbas nasanga abbas yali mukwano gwange mutabani wa abdul muttalib kana rajulan tajiran kutokuba naye yali musajja musubuzi jalastu maahu natuula naye natahaddas umurun shatta natandika okunyumya kino nakiri inda al-kaaba nga tutudde awo maaso ga kaaba wanahnu kadhalika nga tuli mu mbeera eyo lam nalbith yasiran situwamalawo kiseera kiwanvu idh jaa ghulam nagenda okulaba nga waliwo omusajja azze ate emabega we nga waliwo omuvubuka muto emabega we nga waliyo omukyala we baatandika okuyimirira awo nagenda okulaba nga bafunga emikono waqafat almar'a khalfahuma omukyala najja mangu nayimirira emabega waabwe faraka shab
oyo omusajja ali abakulidde n'akutama. Wasamya al-ghulam nagenda okulaba nga n'omuvubuka naye akutama. Waraka al-mar'a n'omukyala naye n'akutama. Khalfa ng'ali mabega waabwe. Fakult ne ŋŋamba Abbas amrun azim, kino sikirabangako, kino kisufu, kino kiki kyendabako. Amrun azim, ensonga nkulu nnyo. Fakala Abbas, yalaba Abbas ye omusajja oyo yeewuunyiza n'amugamba nti atadri man hadha al-ghulam, oyo omuvubuka omumanyi? Oyo ne gwe bayita Ali mutabani wa akhi muganda wange. Atadri man hadha al-mar'a, ate oyo omukyala omumanyi? Oyo omukyala ayitibwa Khadija, ye bbawa oli omusajja asaaza. Innahu ibn akhi, mutabani wa muganda wange. Akhbirni, yambulira yantegeeza anna rabbahu, ti katonda we rabbu samaa wal ard, katonda we nannyini ggulu n'ensi, amara bihadha, yamulagira alladhi huwa alayhi, ekyo kyakola. Wallahi nkulayirira musajja gwe omugenyi, ma ala al ardi kullaha ahadan ala hadha ad-din, mu nsi eno yonna okuva gyeva ne gyekoma tewaliwo omuntu yenna ali mu ddiini eyo ghaira haulai thalatha, okugjako abantu abo basatu. Ensi yonna timuli bantu balala bonna bali mu ddiini eyo okugjako abo basatu bokka. Omusajja ne yeewuunya, naye ekirungi ti ku nkomerero ya byonna yayingira obusiraamu. Bw'otunuulira obugumu n'okwagala okwalina n'obuvumu ne shajaatu n'obuzira bwe Sayyidina Ali, katubwogereko katono. Obuzira bwe yalaga obuzira bwe ekitaali kya bulijjo, amaanyi g'omutima gwe, obumalirivu, obuvumu obutabangawo, okwagala kweyagala mukama waffe Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ashay'ul kabir. Ate ekisinga ku ebyo byonna yalaga omukwano, n'alaga obuvumu, n'alaga amaanyi g'omutima gwe, n'alaga obuzira bwe. Mu kiseera awo wennyini mukama waffe bw'ayogerera ti lamma azama rasulillah, mukama waffe yamalirira okusenguka min Makka ila Madina, okusenguka okuva e Makka okugenda e Madina. Ali yalaga ekitabangawo, yalaga ekitagenda kwerabirwa. Ashayul kabir huwa muwajaha asyafu Quraish, weyeewaayo okwaŋŋanga asyafu Quraish almujtamia, ebitala n'amajambiya n'amafumu nga gali awo gamuwolekedde, neneyeewaayo nga bwe tunaalaba. Mukama waffe bwe yamalirira okusenguka okuva e Makka nga balina Abubakari, ku lw'okubanga Jibril ye yajja nemutegeeza nti amazima Abakuraishi bakuŋŋaanye mu nnyumba eyitibwa Daari Nadwa okutta, era Katonda akulagidde an la tabitu ala firashihu alladhi kana yabitu alayhi hadha layla. Katonda akulagidde togezaako okusula mu nnyumba yo, togezaako okusula ku buliri bwo okujja kusenguka, tandika olugendo lwo. Fakara min khitatihi, yalowooza pulaani gye yakola, yakhtara rajulan, ateeka okulondayo omuntu yushagil anzal almahasirina baitahu, babuzeebuze bajingawaze abo abamukuumye ku lwokubanga beetoloola ennyumba ye yonna, bakutta amajambiya n'amafumu n'ebyokulwanyisa eby'amaanyi, kutta muntu omu okutuusa fattakhadhahum bidhalika baadu alwakti, ng'ayagala omuntu gw'agenda okulonda atwalirize ekiseera ekiwanvuko nga yewe yetegeka yughadir rasul, abeerenga ava mu nnyumba eyo, wa yakhruju min baitihi, era ave ne ku kitanda kye. Walakin naye mama siru dhaka, kiki ekigenda okuddirira oyo gwagenda okulonda? Alladhi sayarukud ala firashihi, oyo agenda okwebakira ddala ku kitanda kye. Labudda an ya'lam, ku lw'okubanga oyo agenda okwebaka ku kitanda kye ateeka okumanya nti okwewaayo kwe ateekwa okumanyira ddala nti wabweru w'ekizimbe ekyo ekitala kyekigenda okumwaniriza.
jagenda wa qalbuhu la yakhafu min kulli shay omutima gwe guteekwa okubeera nga tegulina kyegutya muntu yenna wadde ekintu kyonna illa Allah nga atya Katonda yekka la yuhimmuhu hayatuhu nga talumirirwa tafaayo ku bulamu bwe walakin naye ng'alumirirwa hayatu Muhammad bulamu bwa mukama waffe nabbi Muhammad huwa ala kulli shay ng'alaba nti kyekimuwendo ekisinga ebintu byonna ku nsi ani gw'anoolonda ani yeewaayo ani ayesoolayo okulaba nti akola omulimu ogwo alladhi sayarkud ala firashi la budda an ya'lam ateekwa okumanya anna almuhasirin ti abo abakuumye abeetolodde ennyumba ye ya mukama waffe bali beteefuteefu okuyiwa omusaayi gwe bawera nkolokooto ti gwe banaalaba mu nnyumba eyo nga yeebase oyo ajja kuttibwa buttibwa ayagala oba tayagala asiyufu maslula tantazir allahza al akhira ebitala byonna babiwagadde n'amajambiya galinze essaawa esembayo dammu Muhammad kuyiwa musaayi gwa Muhammad gwa mukama waffe nabbi Muhammad idha kharaja man yujad ala alfirash oba nasanga omuntu yenna anaba yeebase ku kitanda kye hazihi hiya nihaya ejja okubeera enkomerero y'obulamu bwe awo tujja okukoma olwaleero ngenda baga nti mbawayo obudakiika 3 ayagala okubuuza abuuze aweerawo mbamuteeka akasubi ani gwe yalonda ani agenda okwewaayo ani yeesowoddeyo okubeera nga yeebaka mu nnyumba ya mukama waffe yeebaka mu kisenge kye yeebaka ku kitanda kye abuzaabuze abantu balowooze nti ye yennyini yali awo ku kitanda alhamdulillahi rabbil alamin tumwebaza allahu subhanahu wa ta'ala olw'okutuwa obulamu okutukuuma n'okuba nga nakati enkuyegezi kyatukubira enduulu tumwebaza Allah olw'ebirungi byonna byatuwadde n'okutusobozesa okukola ebyo byonna bye tukoze kiseera kyakubulira kwa kumakya mukadde waffe Sheikh Muhammad Kizza Kasule ow'ebyafaayo yamaze dda okutuuka era Sheikh tukwaniriza. Bismillahir Rahmanir Rahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah nabiyina Muhammadin salawatullah alayhi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana la tu'akhidna in nasina wa akhtana. Bakadde bange ab'ebitiibwa abatuuliriza era abagenda mu maaso ne puroguramu yaffe eyaddawo ekumakya batuusako ekiramuso ekisinga ebiramuso byonna nti assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikum salam warahmatullahi wabarakatuh. Tugenda mu maaso ne akhamsa al awail fi lislam abataano abasooka okuyingira obusiraamu. Eggulo twakomye ku nga tugamba nti ma yasir dhaka alladhi sarqad ala firashi nabi وهو يرى النهاية الموحشة. agenda kufuna ki oba ki ekigenda okuddirira kwoyo agenda okwebaka ku kitanda kya mukama waffe nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ng'agenda okusenguka agenda e Madina. Enkomerero ye ejja kuba nzibu nnyo era ejja kuba nga yeeraliikiriza buli muntu yenna. nazara mukama waffe yatunuulira era n'atandika okusengejja n'okulowoolereza ani mu basiraamu man la yataraddad walaw bikilima, ani gw'anaagamba okwebaka mu nnyumba ye mu kisenge kye ku kitanda kye n'atabeera kukkankana kwonna wadde okujugumira wadde okunyanyaagira. yara qabrahu amaamahu ng'atunuulidde kabbuli agirabira ddala eri mu maaso ge. man huwa dhaaka, yaani oyo alfidaa'i omuzira, namige albatal omuzira min ayi nahiya, amugjewa ava ludda ki, sayaji agenda okuva mu bantu abangi okubeera ng'awaayo obulamu bwe yeebake ku kitanda kya mukama waffe nabbi Muhammadi ng'ate amanyi biki ebigenda okuddirira. innahu min baiti nubuwa, tilmizul islam, ye studenti w'obusiraamu ayabeera
mu maka ga mukama waffe nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasabiqul muslimin era yasookera ddala mu bavubuka mu baana abato okuyingira obusiraamu ye Sayyidina Ali bun Abi Talib alladhi qala lahu rasul yamutuukirira n'amugamba nti Ali ngenda kusenguka naye abalabe bagenda okwetolola ennyumba eno naye nkusaba ekintu kimu obeere nga weebaka ku buliri bwange wasajji bubudurati hadha al-khadrami era njagala weebikke obulire muli mu bulangiti ne bedikavu eno gye najja e Yemen eya green ghatti bihe jasadaka weebikke wenna obulire muli wawajhaka n'ekyenyi kyo kyonna okiteeke muli kana akhtar nga wetugambe nti yali ya green thumma naam weebake fa innahu lan yati ilaika shay'un takrahuhu nkulayirira twali kijja kutuukako ekyo kyotosiime era kyotoyagala era kyotamwa fastaslama Ali tiyadda mu kigambo kyonna wabula yagamba nti mukama wange saman wa taa mpulidde era nzikiriza fastaslama neyeewaayo wawa ya'lamu ng'ate akimanyidde ddala anna nabiyyu ma yantiqu anil hawa tayogera bintu ng'abijja mu mpewo wadde mu bbanga wabula bubeera bubaka obwa Mungu la yubaali nga tafuddeeyo ayi shay'in natijatahu nga tafuddeeyo wadde okulowoolereza zizazise zinakivaamu ayamaakaanati kyonna ekinajja akigumidde madama fi dhalika fi sabilillah ekibanga ddala ali mu kkubo lya Mungu. Thumma kharaja rasulillahi mukama waffe ekiseera kyatuuka saawa za kiro nnyo n'afuluma fi yadihi hafunatu min aturab ng'akutte enfuufu agitadde mu kibatu kye akhadha Allahu absarahum naye bonna nga beetoolodde baswakidde bonna bamaliridde bonna bagamba ekigambo kimu nti olwayi tawona ayagala oba tayagala tulina okumutema majambiya mafumu busaale buli kimu kyonna ekisi ekyamaanyi bakiina beetoolodde ennyumba ya mukama waffe talina wayinza kuyita nga bwe bagamba anaddukirawo olwaleero kasookedde alemu abantu olwaleero mu buli ngeri yonna tujja kumukwata era tujja kumutta akhadha Allahu absarahum katonda yabajjamu emmwenye eziraba nga batunula bati naye nga tebalaba fajala nabi yansuru turaba ala ruusihim mukama waffe n'akwata enfuufu mu kibatu n'agenda ng'abayiira ng'ate n'owafuluma bonna bali awo naye nga batunula bati naye nga tebalaba waba yatlu qawluhu ta'ala ng'asoma ekigambo ekiri mu Qur'an mu surati Yasin bismillahir rahmanir rahim waja'alna min bayni aydihim sadda wa min khalfihim sadda faghshaynahum fahum la yubsirun baku ala dhalika olwokuba nti ebiseera bitono aya tujja givunula baku ala dhalika babeera mu ngeri eyo mu mbeera eyo hatta ja'ahum rajulun fa akhbarahum omusajja najja n'abagamba nti bi anna alladhi tantazirunahu abange khalfihim sadda faghshaynahum fahum la yubsirun baku ala dhalika olwokuba nti ebiseera bitono aya tujja givunula baku ala dhalika babeera mu ngeri eyo mu mbeera eyo hatta ja'ahum rajulun fa akhbarahum omusajja najja n'abagamba nti bi anna alladhi tantazirunahu abange yabadde mutuufu hama Allahu aliyan katonda yasobola okuuma Ali minhum okuva gye bali tasdiqan liwadi nabi ng'era agoberera endagaano ya mukama waffe gyamugamba wa ikraman li Ali n'okuwa ekitiibwa katonda Sayyidina Ali walam takif muhimmatuhu ate obuvunaanyizibwa bwe tebwakomaawo bal ila janibin akhar wabula ate ku ludda olulala yura shajaatuhu tugenda okulaba obuvumu bwe n'okwewaayo kwe wa thibatu nafs n'omutima omunywevu ogutakankana fakad amarahu rasulillahi mukama waffe yamulagira n'amugamba nti ngenda kutandika kutambula safaari era essaawa etuuse tugenda Abubakari ruddul wadaaya
banteresanga abakuraishi abo nankubadde nga tibankakasa nti nabbi naye kuva mu buto banneesiga nti sikumpanya ndi mwesigwa buli omu ebintu bye byonna ng'abitereka wange naye mbiina biri mu nnyumba ojja bibaddiza nga nze nyenze lati kanat indahu byonna bye mbadde nnyina li ahli makka eri abantu b'e makka famakatha alihi 3 layal mukama waffe n'asitula olugendo lwe okugenda e madiina naye ali yamala ennaku 3 ng'agenda akowoola abantu mu luguudo mu maduuka tyabange buli alina kye yateresa mukama waffe nabbi muhammadi ajje mangu nkimuwe al amanat ebyobuvunaanyizibwa ebyosigwa bibwamukwasa abyenkwasiza mbibaddize hatta adda an rasulillah alwadai okutuusa byagenda nga bigaba byonna nibigwawo kullaha byonna allati kanat indahu byonna byali alina mukama waffe mada hazihi alayam yamala ennaku ezo wahuwa yazhab ila quraish allati balagha naye tiyakankana yabalumba gye bali nga tafunyeemu kutya kwonna ate nga basunguwavu banyiivu kulwokubanga omusajja yatolose n'alekawo ono n'atugumaaza ono n'atulimbalimba naye ali tiyatya hatha albatal oyo omuzira yamala emakka ng'aliwo yekka la yakhaafu min quraish talina kyatya kuba quraishi la yarafu man yakhaafu tamanyi ani gwayinza okutya bal la yarafu kaifa yakhaafu wabula tamanyidde ddala ki ekimutiisa falakad malaat shajaat nafsahu amazima omutima gwe gwonna gwajjula ashajaa obuzira khalata ashajaa jasaduhu nekibeeranga ekigambibwa nti obuzira bwe bwegwatta n'omubiri gwe fa asbahat juz'an min jismihi nekifuuka kitundu mu bulamu bwe thumma rakaba wa kharaja min makka yalinya ensolo ye n'ava mu makka n'agaberera mukama waffe gyali n'atandika n'akwatira ddala ekkubo mukama waffe lye yayitamu wannabiyu fi intizarihi ate mukama waffe era ng'amulinze baada layalin oluvannyuma lw'ennaku wasala ila kuba yatuuka e kuba farahabahu rasulillah yamwaniriza mukama waffe n'essanyu ng'alabika ali atuuse mirembe talina kimutuuseeko lamma wasala almadina bayangwa mangu ne bagenda e madina qala nabiyi mukama waffe n'agamba abasiraamu kyeyasookera ddala okukola kuzimba muzikiti liannaha hiya ramzatun azim kulwokuba ke kabonero ak'ekitiibwa akalaga ekitiibwa ky'abisiraamu wadaa halakat alilm n'ateekawo ekitundu ekirala oba n'atandika okusoma okweddukanya ebigambo by'eddiini wa majalisi shura n'ateekawo n'akabinja akalala nga ko kakwebuuzaako buli nsonga yonna ekwata n'obusiraamu akatundu akalala aqd alwiyatul jihad akatundu akalala kagurupu akalala n'akateekawo kubeera nga kakola ku bendera kulwokubanga olutalo lwonna zigenda okutandika tulina okukozesa bendera zaffe ez'obusiraamu zetunalaga abantu asra ala ali yayanguwa mangu nnyo lisharikuhum okubeera nga yeegatta nabo sharaf lihada al amal muqaddas okukola omulimu ogwo ogw'ekitiibwa ogw'okuzimba omuzikiti fi jihatin ukhra ate ku ludda olulala mukama waffe omulimu era gwe yakola ogw'amaanyi ogw'ettendo kwe kuŋŋaanya abasiraamu bonna n'abagamba nti ffenna tuteeka okubeera nga tulyanga abooluganda tulyanga omubiri ogumu likulli ansar buli gwe tusanze ne madiina ngenda okumuwa omuntu gwagenda okubeera naye abeerenga muganda we ddala ddala era bano abasajja benzize nabo buli omu baleese ebyobugagga byabwe naye buli omu afune gwabeera naye era abeere muganda we ddala amutwale mu maka ge buli kimu kyonna emaali ye agikutulemu wakati ennimiro faamu buli kimu kyonna kyonna abeere muganda we ddala omukwano ogwo n'okwagala n'okwo mukama waffe gwe yakola yakwata ali n'amugamba nti ali sahal bun hanif ono ow'e madiina ye muganda wo wabula waliwo hadisi yo siri ntuufu egamba nti mukama waffe yakwata ali n'agamba nti
yo nafu naga nti anta akhi gwe muganda wange fi dunya wal akhirah gwe muganda wange ku nsi ne ku nkomerero eyo baje bala nti dhaif nafu era sintufu naye Ali yakwata omusajja ayitibwa Sahli bin Hanif yali muganda we n'abalala nabo bakwata bannaabwe nga Abubakari ne Umar watalabba ekintu kiseera kiweddeyo awe tujja okuva enkya inshallah Seka mpozi waliwo wano alina ekibuuzo kye kyamukisamu bitataddeeko balinye assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh mbadde nsaba agambye mbadde nsaba Sheikh atuddiremu aya nabbi gye yasoma ng'afuluma adduka agasajja aya gye yasoma eri mu surati Yasin egamba nti faghshaynahum waja'alna min bayni aydihim sadda wa min khalfihim sadda faghshaynahum fahum la yubsirun muganda waffe gwe atataddeeko surati Yasin eri ye aya ey'omwenda surati Yasin aya ya mwenda waja'alna min bayni aydihim sadda wa min khalfihim sadda faghshaynahum fahum la yubsirun yeyo aya nakwadde nga tataddeeko linnya sekandooza kekadde tunatandikirawo insha Allah